Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya munnange ffe bwe tuli nnyo butereevu kubanga tuba tusaka amawulire ag'enjawulo era nga nkugamba kimu nti gwali atana subscribinga ke kaseera okubanga subscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu bwako munnange twabadde tuli awo nga lwaki obufaananyi buno ate tebutandika kubanga buyitiŋŋana by then oyo ye mukyala waffe Rema Namakula omuyimbi w'eggwanga nga buyitiŋŋana nga yesaze akasaati by then obusaati obwo bwe bwali buliko nga n'omukulu kasaati ke kamu ke yali yeesaze wali olwo nno abantu ne batandika yogeza ekifaananyi nga bagezaako okutulaga nti yadde mbu ba ttiimu Edrisa Musuuza ne ttiimu Nyamukenzo oba ne ttiimu Nyamutoolo mbwagala babategeeze nti mukyala Rema Namakula yali ayina omukwano gwa Namaddala eri omukulu Edrisa Musuuza nti omwana Rema yayagala Edi ebyaddala era omwana Rema yalaganga omukwano gw'ekimmeemete eri Edi nti era yamwenyumirizangamu nnyo nti nga ne waayitira Rema akugamba nti omwami wange Edrisa Musuuza siina mwami mulala ate nga kituufu yakyogeranga era nga bannamawulire batera nnyo okumubuuza nga w'omanyi ebintu bya Edi Kenzo atera nnyo ebintu by'okubikwekakweka so bannamawulire nga batera nnyo okubuuza Rema era kyeva olaba nga yavuddeyo olunaku lw'eggulo oba ne yavaayo ne luli si gwe mulundi ogusoose Rema ng'avaayo okiralifayinga kyeva olaba nga ensonga eyo aginyumirako yagambye nti omuntu yenna alina obukakafu nti kuva nnyingira music industry nina omusajja omulala gwe nadeetingako mu music industry nga si Eddie Kenzo nti nze Eddie Kenzo yali omwami wange gwe nadeetingako era ye mwami gwe nali nsazeewo tuseetolinge wamu nti naye ebyo byonna bimunjogerako ziwalukaga bikoze bitya bebe biki byonna bya bulimba ate nga kituufu omwana Rema yali yamatira Eddie Kenzo n'omutima gwe gumu naye omwami ye ndowooza yali ayinangamu ebintu ebibi ebirala mu kusooka yalaba Rema ng'omukyala gw'asobola okusettolinga naye oluvannyuma ndowooza waliwo ye ng'omuntu ng'omwami byalaba nga ekintu kino wakipuukinga nti kigenda mu maaso era talina waamalako n'akijjamu fuse mpolampola okukakkana mwana muwala ng'amulese mu nnyumba n'aguma n'avaayo n'amuyita mu mirundi mingi ayise mu buyimba akoze eki Rema nno omukyala yekuumira mu nnyumba emyaka 2 nga okimanyi nga Edrisa ali mu Uganda wano naye n'afuna ennyumba endala ewalala nakuleka mu nnyumba eyiye gyakuwadde mwana muwala Rema n'aguma n'afumba n'aboobeza n'anyiga ettooke naye nga gwanyigira aliwa so Rema yayagala nnyo Eddie Kenzo kyeva olaba bw'avaayo n'abagamba nti bannange mundeke nnyumirwe bino nali sikola ki sibimanyi ndowooza ayina ensonga ze bambi ayina ensonga ze lwaki yeekola ebintu bye yeekola ebyo bagamba nti ayina bye yeekola ku siteegi biki Rema yali ayina omukwano ogwa Namaddala eri omukulu Edrisa Musuuza yamwagala nnyo n'omutima gwe gwenna era nga taswala kukyogerako mu bantu ng'amwenyumirizaamu nnyo naye nga bw'obimanyi nti ebintu by'omukwano bizibu nti gw'oba oyagala ye ate aba ayagala mulala ate ey'omulala gw'ayagala nga tamuli nako byebintu ebisinga okusesa so obuntu nga buno bwe buvaayo ne bufuluma kyongera okulaga abantu nti temulowooza nti oba Rema yali tayagala Kenzo oba olya ne Kenzo yali ayagala nnyo Rema naye mu masekati g'omukwano gwabwe awo mu makatikati ndowooza waliwo ebyatuukawo ebitaasanyusa Kenzo n'agamba nti kankendeezeemuko
oba kaŋŋende mpola ndeeme okuba ng'ate ekintu kino neekola ki, kubanga waliwo abantu bagamba naddala abakugu batera nnyo okukozesa ekigambo kino nti omuntu nga tonaba kubanga omuntu oyo oba ng'omutegedde nnyo topapa mb'omuwasa. Ntera nnyo okulaba abo ba marriage counselors nga babyogerako mbu olunaku lw'okeera ne weekomiitinga omuntu oyo n'ogamba nti ye ggwe mbu gumira byonna nga we binaaba, gumira kubanga batera nnyo okugamba mbu obufumbo ebeera commitment, lifetime commitment. Tolina okigumiikiriza nti kyeva olaba mbu abantu abamu atwala obudde bwe bw'asalirawo n'agamba nti kyekyo aba amanyi nti y'oyo mu buli mbeera yonna. So tomanyi oba Eddie Kenzo yagaana okwekomiitinga makati awo ng'alina by'alabyewo, ndowooza by'alaba n'agamba nti sijja kukola ki, wano simalaako, n'asikamu fuse mpola 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 kutuuka mukyala Rema naye we yamala n'arealizinga n'agamba nti omuntu gwe nninze emyaka 2 atali mitala w'amayanja, sigamba nti waliwo gye yakola gye yagenda okukola aluddewo komawo, naye ng'ali wano mu Uganda ndi ku ki? Agamba omugezi onoonya ekyokukola. Awo ndowooza we yagambira ng'ate ng'alina abasajja bangi abaali bamwagala, era ekyo yakyogeranga nti eyo gye mpita batega ngalo, naye ye ng'omukwano gwe bambi gwali gwa Eddie Kenzo. Yali ayagala nnyo Eddie. Abasajja ne bamutega engalo n'alemerako n'agaana, naye yalaba nga agamba waayi wano bwe neesibidde n'omuntu gwe neesibiddeko ng'alabika tandiiko. Awo ndowooza we yalonderamu mu bangi n'agamba nti owaayi leka mpeeko omuntu omulala echansi, kwe kuwa Dr. Hamza, naye ng'amazima gali nti abantu bano baali beeyagala nnyo. Era wabalabanga nnyo naddala mu kushuutinga vidiyo zaabwe nga mukyala Rema Namakula nga aba ashuutinga vidiyo, Eddie Kenzo nga tafa ku seeti, abaawo naye mu butuufu kyonna ekyaliwo Mukama yamanyi, naye Mukama mulungi nti bonna kati basanyufu. Mukyala Rema Namakula musanyufu gy'ali, ate ne Kenzo kati yafunye love, naye kati musanyufu. So tubaagaliza birungi byereere, naye ekifaananyi kino kikubuulira ekifaananyi ekyaliwo, oba osobola okusoma ekifaananyi kino n'omanya nti mu butuufu abantu bano baaliko n'omukwano ogwa nnamaddala oba ogw'ekimemmette, nga buli omu alaba nti future ye eri mu mikono gya munne, naye ebyaliwo oba ebyatuukawo bo kennyini be basobola okuba nga babitugamba, oba bo kennyini be bamanyi ekituufu kiki ekyatuukawo ne baba nga tebasobola okuba nga bapuushinga omukwano gwabwe okuba nga gugenda mu maaso. Byebyo nalabakoko omukyala oli Mama Maya, yo nalabako mikwano gya Kenzo be baavaayo ne boogera ku mukyala oyo way back nga Rema bamugulidde ennyumba eyo Eddie Kenzo gye mulekamu, gye nalaba posita ezo nga bagamba nti ye Mama Maya ate ye yali wanjawulomukko mbu ye ate empisa ezze zaali nsiibuufu nnyo, mbu 100 ku kiinaakyo, mbu nga nsiibuufu, mbu ng'aboogola omulala n'ataboogola tamanyi bagenyi oba weebali oba nedda, tamanyi ayogeredde wa, mbu nga talina waaweera Eddie Kenzo ekitiibwa. Ekyo kyo nawulira mu mikwano gya Eddie Kenzo nga be babyogera, mbu ye yali muzibu nnyo, ate mbu yali mulungi, era mulungi omukyalo oyo Nabatanzi Tracy mulungi, naye mbu yali ng'aboogola omulala n'ataboogola, mbu nga tamanyi oba mikwano gya Kenzo gye bali okumuboogolera mu bantu, ng'aboogola ng'aboogolera omwana omuto. Kweggamba nga Eddie Kenzo alina okubeera yes buli kaseera, bambi mbu yali amwagala nnyo omukyala, naye mbu yatuuka n'emikwano gye ne gimugamba ono tolina gy'omutwala. Era mbu kyamubeera kizibu nnyo okuba ng'asalawo nti aleke Mama Maya, naye mbu mu butuufu mikwano gye ne bamugamba Eddie tojja kumalako, omuwala akuyisa bubi, akuwalabula,
buli kaseera olina okuba nga olina owa explanation, ate kino kyabaddewo ekiti, ate kino, so oyo n'amuta. Naye ebya Rema bo bye bamanyi kiki ekyaliwo, ate naye alyoke abe ng'amuleka mu nnyumba. Katusuubire nti bambi oyo gwafunye bijja kuba nga bitambula bulungi. Ye kennyini yavuddeyo n'agamba nti alina ensobi gy'akolamu naye ng'omuvubuka omuto, nti oba oliawo egyamukositinga, so mbu kati akuze era asuubira nti ajjali ebintu bijja kutambula bulungi. Tuli Wamera nga tukyatambula Wamera ng'omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwali atana subscribinga ke kaseera okuba ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, liking, sako n'okuba ng'oleka comment. Ebisigadde bitulekere tujja kuba nga tukoma mu maaso awo.